Okay, Kabako, wabeerako mu TNS. Yeah. Nobeerako ne Sheebah. Waliwo ebyavuddeyo omukulu gwe bayita Nash Wonder. Nga tasiima era ng'akugulumira Sheebah nga bwe yamukozesa. Okusookera ddala wabeerawo mutya ne TNS mwali mu access nga baproducer oba. Yo. First of all, kansooke mpe buli muntu atuwulira atulaba nti tebogera ku atali wakabi. Wamma abatuwuliriza singa era ne Nash Wonder ayogera ku muntu atali wakabi bannange singa nange ngamba ki nekyogamba Nash Wonder yazimba kintu kireme kuba kyakabi. Nange nakolerako olimbe wa Nash Wonder lwe nasooka okufunamu award yaso. Okyayogera naye? Lwe nasooka ffe tuli bayimbi tweyongerayo abaproducer bajja abapya and we need something new kuba n'abaana bazaalibwa bakula ate era oba olina kwongera ne Nash Wonder akola ye yakola ne baliya Mosi naye nalabye awo alina byayogera akolera oluyimba Sheebah lumu 2 n'obwamukubira tamukwata yakolerako n'omugenzi radio n'obwamukubira tamukwata liseno yakolerako ne radio yakolera buli muyimbi yenna yali badde yeesuna nako nga sinaba kusala musango ama soka weesuneko kuba mbu wakolera Sheebah. Ekyokubiri what I know she pays you. Agamba teyamusasula. Bino binene tugenda kubyogera out of the camera. Nash Wonder is a man of money. Tokolanga tolina sente wa Nash Wonder. I know you and he knows I know. Me Kabako I know. Bino byonna lwaki abyogera? Nze manyi kuba nze yatwala wallahi njogera. Nze yatwala radio and Wizo ogenda mu studio nga nino omugenzi radio nga ndine Jeff ne mbatwala mu studio ya Nash Wonder ne bakolera olimba le bayita ekyama ne bakolera n'olulala ne bakola n'olulala ne magnetic n'endala but what I know to my friend ava mu east oyogola baye wa sente takwata kunanga nga Nash Wonder tomulanga munene sebo obo bunene bwa mmere simu mukka ezo sente nga temumusasula. Nash Wonder ajja byogere ng'alabako Kabako tayogera na mulala by the way on that case Nash Wonder nyamba kuba bino byanjogera ne bafana abiwulira ye yamukolera Giant tekeyo. Era nayo yagimenya nagamba Nash Wonder these guys pay you simanyi biwali okwatagana nayo nabo nze yankolera oluyimba nyinza okubulira lwabwerere mbalaba bulabi naye nze manyi bonna basasula because nze nali maje ga kutaka ngo ino dukola okirizo gane ani alasasula Jeff chi waka Sheebah pays Sheebah yalasasula yasasula kati ne bobuza Jeff ne bobuzani the guy was paid tosokola kintu wa Nash Wonder tosobola bagamba mbu tebasi ba producers bagamba tebasiimiddwa kimala babakolera hit ne mumala ne mugenda temuddamu kubajjukira ate ng'olumu sente temuzimalayo. Okwogerako awo lwankubadde ogwo mulimu gwange tugulira vule nze gwenkola sisobola gulumaaluma gutuuka gye nina gutuuka naye baganda bange ngamba baproducer wobawo obuntuntu obulemye ffe ba shareholder namwe be ba shareholder tukwatagane nga ba shareholder banyini peace kuba kati nze mbobo mumugulunyu mbubugunya lwaki mbuwulira omuntu waba atandika nga nange ntandika ne producer atandika ffenna tuba tuwankawanka nkukolere engoma ne time wevaawo ng'engoma efulumye aba naye takimanyi ejja kuba hiti nefuuka hiti naawe oba tomanyi nopaala naye n'atya nnyo kyogamba yakola genda ogula emmotoka yali amanyimbo agenda gikola okuva ku producer paka omuyimbi no tukwatagane baproducer gano maka gaffe owaye ekigambibwa nti gwe ne Sheebah muyina obutakkaanya obw'amaanyi ensonga n'ebintu obadde tobyenyigiramu kituufu obutakkaanya bubwavaawa nze ne Sheebah obutakkaanya okuvaawa wakati mwe babiri nani era mubadde temwenyaga ebbanga lino lyonna y'ensonga abantu babadde beebuuza ng'obadde tewenyigira mu bintu bye bintu nga ki nze nga nenyigira mu bintu bya Sheebah abadde alanga Nokia iPhone ebyo byonna twabaddewo ne tugamba Nokia nze mbadde mu simu ya iPhone esaawa yonna nze ebbanga lyange lyonna nzala wa Nokia ebbanga lyange lyonna I don't use a Nokia rather than use an Itel. Kabako, bubaka kibwa wa Sheebah. Bubaka kibwa wa Nash Wonder.
kuvayo n'atakinga Sheebah mu kaseera nga kano nga bakuli mu process ya luyimba. Nash Wonder obubaka bwensobola muwa Nash Wonder. Yes, okuvayo n'atakinga Wama Nash Wonder, you used not to be in the camera and that made you to be nice. Okay. The same process, use it again, never reverse. Musonyiwe ebanga lyendwawo kwogera, I learn a lot of vocabularies. Never make a reverse. Use what you used to do. Togenanga mu kamera nga toyogerangako mu kamera. Tojja n'ekyokubiri abantu bewakolera wallahi tebasobola bakuwa respect. Ne ku nyumba gyayogera mbu alinako ettaffaali bala egamba Sheebah asiime Nash Wonder. Owaye ate wetutuuka ku byennyumba asooka abireke kati kirabika ate tali ku bya nnyumba. Waba ali ku bya nnyumba awo tali ku bya production. Awo tugenze paka mu land title awo tumuwa ttaka.